very small percentage of smart people can project what the future holds and then invest wisely. Trust us and let us give you a proper vision for your future. The Golf Estate Chigo is one investment that can never go wrong. Welcome to the Golf Estate Chigo, located in a serene environment, a few meters away from Serena Hotel Chigo along Entebbe Express Highway. Be a smart investor and find the joy of living in a beautiful home with a magical view of Lake Victoria, affordable recreation centers, well-planned apartments. Enjoy our luxury space for your relaxation in our fully furnished state-of-the-art, well-planned apartments. Estates that are perfectly designed with you in mind to build your dream house with a modern hospital and an airstrip. Get true value for your money. Call us on +256 784 566 918 or visit our website www.thegolfestatechigo.com. The Golf Estate Chigo. Discover a haven. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Manya chimuntu nze go wasiza siri perfect nange gwe nfumbiddwa toli perfect ojja kunyiza bula buli omasa asire munne buli omwa bere n'okusasira eri munne kyova abakusasira bekugwa mbafumba ababiri mutandika okwekuba musobola okujja mu kamera n'ogamba ono alina bush tafuta shavinga musobola okujja nota new dizoli nga yazikuwa out of love kakati okusasira kuba kwawedde onzera bwendaba obufumbo nga buweddemu okusasira awo mba ngenda genda olabye omwana be yagambye munne nti tashavinga nena yadda akola bubyo butashavinga lwakuba n'omukazi kikkakatako bwoba omuntu nga tugoyagala alina kuba nga ashavings mukubiriza okushavinga era Rita yamugamba nti omuteeka wano nga kabebi wansi kaleesu neyeebaka amagulu apaati nawo n'okuba mu pawudoti ati n'okozesa n'omuyisaako sheva waliwo sheva kati buno obw'amasannyalaze obw'amanda waliwo n'omusajja atanyuma sheva eyo ng'anyuma kasanyizo nga kalimu jirita n'omukubako ekyovu kya sabbuuni tawayo yadde ekikumi ate nga omuteekako sheva. Abasajja batateekamu ssente tebeetaaga sheva siba sheva kasanyirizo nga kalimu ejjirita n'omukubako ekyovu kya sabbuuni n'omukalakata mukwano omuteekako sheva yagiguzeewo mwe muboonoona nga gwe omuteekamu ssente bw'anaawulira obusiiwu bw'ejjirita agenda yimuka agenda akole gafuja uturututu obwo ng'abunyika bwe buvaamu abaganyiga embalabi ayimuka enkya n'akola n'afuna ezigula sheva wayi kagende gule sheva oba ngende ku wakisi ngende enkya ajja kukola yeetwale ku wakisi tokola nze nkuwa buli kimu omubiri nga n'afuta gaweddemu ate nga nkushavingisa sheva nenteekamu n'obwanda omukubako vuboti kasaba otudde wali kagenda ndi akukalakata nkukalakasa ejjirita ate bwe mba kusaze nenkuyiwako ekigajji nekikusiiwa bulungi n'owulira obulumi bw'obutakola. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde kwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka
gasituka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow olina okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka ko ka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gw'ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa sayizi eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gw'omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku whatsapp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Zubeda Byantalo Shamim. Kati Mayanja. Kati amanya nga matuufu yego Shamim Mayanja. Zubeda Byantalo ze zinoonya ssente. Tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba ka Anko Kasuku. Obulamu bugamba butya. Nze ogamba otya. Kulikayo mu mikolo gya haji ye bana omuwala bangamba nti Serebo omuwala yaani erinnya lye. Omuwala bamuyita Jennifer Serebu waawo. Jennifer ki? Weeyo nze nali simumanyi namumanya haji yeefunye muwala we muto. Muwala muto? Musala kigambo, muwala muto. Ezi yanga nti omuwala Serebu. Na make-up. Laira. Wallahi. Nga batadeko butesika lipstick. Era goti akono na sente ogende ekyo. Haji nkubuuzizzaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero nti how you doing? Kansubire nti obulamu butambula. Namulabya atandise glowinga. Ani Haji? Akobugole. Haji olede masavu kati ya glowinga ki? Kafesi ka glowinga alaga nti mugole. Ayagala tuli kasavu. Anyway, sorry. Zubeda olunaku olwaleero twali tuludde omufunako wano. Olunaku olwaleero ndi naye amasimu kati ndowooza gakubira bagula tiketi. Bagula tiketi. Abantu batandise dde ogula tiketi. Batandise dda ne tables. Ali yadangana naye Zubeda lagijjeewo ekola ebivulu ebibiri mu mwaka gumu. Nze bwenti. Anaamalako erinnya lye lituuseewaawo. Abadde linatuukawo ddi. Olaba ddi nti otuuseewo. Simanyi. Oba abantu be bakulabira baggolaba. Waliwo omuntu eyagezaako okukola ebivulu ebibiri mu mwaka gumu yali Fiki Fameka. Yasooka n'akolera wali baali bagiyita atya? Waliwo ekifo kyalingaawo ku Garden City. Freedom City n'akolerawo. Bwe yavaawo n'alyoka atimba Kyaddondo. N'ekimukola. Kyaddondo n'eryoka emubooga we bba. Strategy. N'emuzza. Naye nalabye olanga omu Nigeria. Kenny Erics. Naye Zubeda abantu bakyalaba ebi Nigeria. Tebakyabiraba neffe tetwamuleese lwakuba nti babiraba. Naye wakyaliyo ababiraba ffe twamuleese kwongerako ku theatre kuba theatre practitioner wa theatre naye wa theatre waliwo yanyinga n'agamba okuba aba theatre mbu bakadde tebalina kye bakoze naŋayogera ne Zubeda omugamba atute tamanyi gye tuvudde na theatre naffe tulina gye tuvudde ne theatre
kati ayogera just ayagala mazima ensonga yange yali nambulukufu bulungi teyali miyadde makoona ebintu byange biri real bwe manje ogedde ekintu sikiddamu n'enkiyita ayita mabega ensonga yange yali etegeerekeko omuntu oyo ategeera atategeera yali tasagitegeera kati gwe omulama gw'oliko gwa ku revivinga theatre yes kuba teriiwo theatre tewakyali abaana abato bamanyi obubi bwe tuyitamu okubanga akola omuzannyo n'atekamu sente zonna era n'atafuna bantu abo abantu baalingawo kuba abantu babazanyidde ebintu bye bataagala abantu theatre zaakolanga okuva Monday mpaka Monday zaakolanga Monday ku Monday yes Monday to Monday ate nga zijjuza nga ne ticket oyina bookinga mangu okufuna wonoolabira National Theatre nga bagibookinga okuva Monday to Monday naye nga abanaalaba bw'oba tofunye wabeerawo abazibookinga mangu ne babeera nazo nga bw'olina ozigulako ebadde ey'ekumi egigula 12 theatre kitege kati bwe tubanga ffe tetulina mirimu gye tukola nga tulya ku theatre n'abalala basobola ogiryamu kati tugezaako okuyamba abaana abato abalala abali abaagala kuba kati okuva we nalanga Serena nina abaana 2 abapya bali eyo nabawadde tasiki bewandiikidde omuzannyo nga tetubayambyeko bedirectinze bakoze buli kimu tugenda kubawa buli platform kuolwo balina before the show bagenda kuzannya bazanyiremu abojede baani babalabe bamanye nti emijiji gye bali abaana lwakuba nti babadde tebamanyiwa wakugenda theatre esobola okuddawo bulungi nnyo ekyo tetugenda kowa kyogera nti yagwa era tugizangulu but is it a tall order si kintu kizibu nnyo kuba olaba theatre bano abasajja abagirimu ab'amaanyi abaalingamu edda kuba era abamu bakyazannya olaba bo ekyabalemye nalaba ne bano babosa serunkuuma aba Zubairi family nabo bagezaako ne bajjako mu theatre naye era ng'ekintu kitegeera abantu abamu bava mu firimu ne bajja mu theatre kati ate bwe bajja baagala bwagaza staging emuzannyo azannye tamanyi theatre kyeki abasajja abakulu bogamba nti olaba nabo kati bibalemye just ntulakwa bo bye bali baagala mbabifuna so tebakyalina energy y'amaanyi nnyo yakuteekako kibuli nti kulowooza kipya kankole bwe nti strategies wezi nti kati ekintu kyakyuka si kyekiri trend ki gye tulina oteeka theatre tulina tutambula na mulembe kyoguliko kati tutambule na bino biki ebiruma abantu ebitwandyagadde tuzannyeko okitegeera nti bwe tuba tulanga nga aba theatre tunaffe tulange tutya bwe tuba twetaaga abantu bano tubanoonye tutya kati ebyo abakulu bye baavaako bye baali baagalamu baabifuna naye bye baabyogera na lwatu nga bye baali baagalamu baabifuna gaali mayumba abaagafuna sente ne bazifuna kati fe abakyabinoonya naffe katugitereeze tufunemu bwe tunaamala ofunamu tulekere abalala nabo bajje bafunemu gwe togenda kukubira gavumenti mulanga nti aboogera 1 ne bakubira gavumenti eveeyo gavumenti ebaddewo ng'eraba nti theatre egwa netavaayo kuyamba so tetujja kukubira gavumenti mulanga wenaabeerabye nti weetuli tulina kyetukola enajja mugenda kwekwatanga mmwe ngaffe nakula press conference awo I think it's a nice idea I just don't know what strategies you're going to use because mu Uganda tulina ekizibu omuntu bw'ovaayo n'otandika ekintu ate abakulwanisa okutwala wansi be babeera abangi kati already nga benkugambye ababadde mu theatre abakulukulu baani statement eyo yabaluma nnyo ne bagamba omwana ono amanyiira ate nga jjukira kati awo be bamukuba olina okutuukirako okitegeera bagende nga baggulawo enzigi paka wali wookola ki wooyagala tewali muntu aggulirawo muntu luggi okujja Katonda yaggulirawo omuntu oluggi bw'oba okola ekintu kyonna manya nti olina okubaako n'abakikuba naye oba olina okuba ng'ozze ng'olina w'oyimiridde n'ogamba oke kino nazze kikola kama mbaya ne mbaya kati twazze ne tugamba theatre erina okudda eggulu era egenda kudda engulu mu buli mbeera kulwa Katonda si kulwa muntu yenna tewali asobola kuba kintu Katonda kyagambye nti kijja kuba okitegeera so kati wenaabe yakubeera ejja kubeera abakulu abagamba nti omwana ono amanyiireko si kumanyiira wabula bameka be bakutteko ne bagamba nti bannange ng'oggyeko Uncle John Uncle Kato Senkubuge Siasa Andrew Benon Kibuuka Aunty Mariam nga bonna obaggyeko ombulireyo omwana afuna sente mu theatre kuba bangi baba bakutteko naye sente ziriwa kyogamba nti bano omujiji guli we gunaavaawo nga theatre eggwawo
we baba nga batukutteko nga ne ssente bazituwadde twandibadde ng'essaawa zino tetulina na kye tuyaayana kufuna kubanga weetuli tumanyi nti naye baba tebaliiwo theatre esigala eyimiridde naye baliwo be bayimiridde be bagamba nti ono ayimiridde Kato we yava ono yayimiriddewo awo twabadde tukiraba na mu muzannyo gwa Anko Kato gwe baakola nti Anko Kato we yava wali walina okubaawo ayimiriddewo nti yono abantu tebajjula Anko Kato waavudde tebajjula naye omuzannyo gwalagibwa ne balaga clip za Nkato nga zisinga amaanyi omuzannyo ogulagiddwa yeba nakulaba nga oyogera ku muzannyo ogwo nga toli happy. Yes, I wasn't happy. Amanya abantu tebaagala abantu bali real. I wasn't happy lwa nsonga nti mwami Senkubuge mu muzannyo gwe gumu yali azaala Andrew Benon Kibuuka. Mu reality tekisoboka. Mweze ekyanyiiza mu muzannyo gwe gumu nga mulimu abavubuka. Mwami Senkubuge basobola okuba nga azaala mu muzannyo. Ne bazannyanga Ne tuvaamu mu Sizi Fire nga tulina gwe tugamba nti yuno omuvubuka asinze okuzannya. Naye era twavaamu nga tulaba abakulu bokka era ensi beemanyi. Bokka be babadde bazannya mu muzannyo nga abato be bali mu poemu be bali mu crowd scenes nga tewaliiwo omuvubuka gwe bagamba nti yono gwe basimbyeko essira mu muzannyo guno. So gwe intention yo wali oyagala olaba abavubuka nga bashiningira mu muzannyo nga si ba anko baffe betumanyi abakiruddemu ate era nga be bashiningira mu muzannyo babaagala ddala audience bagirina anti era kuba kyembadde ngenda okuga nti okubeera ne audience osanga kyekyaleeta abantu nti bano olwedde amannya gaabwe bagayina kati bw'oyagala oteekawo omwana gwe batamanyi kinaabasikiriza batya abantu okujja okulaba kuba nange emizannyo gye nkoze bwe mba mpita abantu mbayita na fesi yange naye abaana bempa okuba ba main characters ensi tebamanyi naye bavaawo nga babaagadde bwe batyo ne ba Uncle John be babazimba mukibi mumumanyi gundi yani Christopher Mukibi omugavendugwa bamugavendugwa baba wa ne babateekayo ensi nebamanya kitegeeza ne Uncle John balina otuteekayo ki abaana ensi nebamanya nti ba Christopher Mukibi bali eri ne bayita kati abantu muyinza obutagenda kuba guno omulembe tegubamanyi naye be bateekayo be bafrontinga babakiikirira era bali proud nti abo betwateekayo kati ne ba Uncle John balina okuba balina be bataddeyo be bafrontinga nze nagenda mu Sizi Fire nga mmanye bavubuka bagenda ofrontinga bano bave mu muzannyo nga bashininga tugambe bamatovu bazannye bannange omulabye bwazannye ne mwami Senkubuge nga wattabu nnyo azanyira ddala nga mwami Senkubuge nga we bayita nga matovu enkya singa akeera n'ayita abantu naye asobola okubafuna ababe kuba baba bamuwadde chance abantu ne bamumanya nti muzannyi mulungi abaana mwe bali mu theatre balina talenti abasobola okuzannya bulungi nnyo naye just tebaweereddwa naye abasinga baga nti abaana abasinga baddukidde nnyo mu comedy mu firimu sente zaayo z'amangu akuba asobola okuba shows 3 wa comedy theatre olina okuba ne shame oba 2 ate sente tewali theatre atambulira ku kigambo kimu tosobola zanya bwomu bw'oba okimye sente wano tobeerawo kyekiri mu theatre kyebakusoosezaako nga wakayingira kati bw'oba okimye sente wano tobeerawo bw'oba okimye talenti kati tuula kati otunamu omuntu gwe bakigamba ayina abaana ayina ki naye tunatunamu ng'alaba tekikola n'agendako mu comedy ne bamuwaayo 2 ne bamuwaayo 15 n'akubwa busho 3 n'annyuka n'emitwalo 45 n'agamba eno sikyalina kyenjagazaayo talina kyakwagaza. Anyway, discussion ya theatre, I'm going to have another day for that. Of course, as we gear up towards show again, nakubeerayo nga nnaku z'omwezi mmeka 18 November Serena Hotel. Sente mmeka ku mmeka? Okuyingira 10. Emitwalo 10. Emmeeza ya miliyoni 3. Ayi Zubeda ogenda kukola ebyafaayo. Zubeda osabye 10. 10 kuba no si karaoke. Byaddala ba theatre lovers bantu bawuliriza abantu abaagala okusoma temulimu kuwemula nti n'omwana wo omuleeta ne maama wo osobola otuula naye n'ovaamu nga tewali yeesittaze ate ekirala ebintu bye tukola bya bbeeyi toyinza kusaba mitwalo 2 nga stage wazimbi ya mitwalo 2 ejja $. Nzimbye stage ya mitwalo 2 nsasudde Serena nkubye tickets kusasudde obulango kati ate n'osasula emitwalo 2 tekisoboka tubeera bagumu nnyo nti ne bwofuna abantu 10 omanya nti ku 10 kanzimbireko abalala 10 naye I want your drive
passion yo kintu okyagala Yes. kuba okuva lwe wayawukana n'oli omukyalo oli gwe wali okola naye ate gwe opushinze nnyo going forward okusinga ku ye nina mission yange Bana Uganda yenda baragako. Hey, it's your boy Kenerics from Nigeria. I'll be coming to Kampala, Uganda for the great project, a collaboration between the Black Panther Theatre of Uganda and myself from Nigeria. It's going to be huge. So I'm going to be with Zubeda Byantalo for the production of Namukwakula, The Resentment, on the 18th of November at the Serena Hotels, Kampala, Uganda. It's going to be an amazing experience. I cannot wait to see all my Ugandan friends and fans. We're going to have a blast. I'm also going to be part of the facilitators for the project from the 12th to the 17th of November in Kampala, Uganda. See you all there as we'll enjoy this wonderful performance. It's going to be an amalgamation of the Ugandan theatre and bring it on the theatre of Nigeria. It's going to be a blast. Oyina gy'olaga tewajja buzi kubeerawo kyandi nnyo money minded njagala ssente kati saagala kutuula njagala nnyo ssente ate simanyi nnyo kusaba kati bwekusaba leero n'otajjukira kumpa simanyi kukujjukiza kati mu ngeri gye nninamu ezo entondo kati kindeetera naye abantu abaavu muyina entondo nina abantu nange bemmanyi nkola nnyo oli naga nti Kasuku wansuubiza ssente wali ngambye lwakuna tewazimba n'omuga boss nze nakusuubiza ssente kuba nze nina ekintu kyenkola nze Zubeda omuntu tasobola kuŋŋamba nti Kasuku nkubira ku 8 nina ssente zo ne sitakubira nkukubira nange bw'oba ngambye kubira naye ate tonziza mu folofoto bw'oba ngambye ku 8 nkubira nina ssente toŋŋamba nkyali bize nkubira ku 10 ate kubira ku 10 onfuule bize olowooze mungenda kuddamu kukubire nze nkublockinga ne ndiriitinga ng'oli alina ssente zo n'omubulookinga kati baba ng'abadde bize n'ayagala okuddamu kukubira ku emwezi ekiro ku ssente z'oli ne bw'oba olina ssente nze atayina nange olina kyonneetaagako bw'oŋŋamba nkubira ku 10 bw'olaba kubidde ku 10 ng'oli bize send a message back oŋŋambe still in a meeting let me call you back later Nyamuntu ali professional. Abantu abatalina ssente mwewadde emirembe mu gavumenti ya Museveni. Olugazigazi lonna lusibuka eno mufa abatalina ssente sasaanira ensi. N'entondo ne mulyoka mutunyiigira. Abula kugamba abula bannayo manyi ndi mwavumu animpaddeyoko kasente nkubira akenkya. Nkukubire ku mmeka kubeza ekyo nkibuuza. Nkukubire ssaawa mmeka. Nkubira ku 4. Ku 4 nze nkwata obudde mba nkuba ssimu. Bw'otankwata ogusooka nkuba ogwokubiri. Siddamu gwa kusatu. Nompaamu awo essaawa emu. Noddamu n'onkubira. Nedda. Besitakwata otoddiramu ddala. We nkubira ogusooka ne kkubira n'ogwokubiri n'otankwata nkusuubira nti ogenda sangako missed calls. Onzirire. Oba bw'obeera busy nkusuubira nti ogenda kumpeereza ka quick message. Nti ndi busy. Ndi busy let me call you back later. Nja kulinda kuba wansuubiza okukola ki? Okunkubira. Era bw'otakuba sikuba kuba gwe waŋŋambye nti ojja kukola ki? Kukubira. Bw'onneerabira kitegeeza saabadde nnyo mu birowoozo bye wabadde onnejjako okuŋŋamba nti nkubira ku nnyankuwa essente. Kati awo sikuba ne bwe mba mbadde sizirina mbeerawo n'enfa enjala nnywamu obutwa. Oluseke lwono lwa ntondo. Ninamu entondo mpitirivu. Kinkuumye nnyo nga nkola nnyo mbeemu n'akasente ne kutondowalira abantu. Ekituufu. Kyova siwummula. Kazi abalala be basinga ku mwenda ndi mukola ogw'ekiro. Ng'onoonya ssente. Noonya nsimbi. Now, waliwo ka voice akatambula ku TikTok. Nti mama agaba mama naffe twagala okutegeeza nti abasajja twabavaako dda. Twabaleka beekolere byabwe. Bali awo bakola byabwe gwe tobalaba. And I don't know bayinza kuba baakasala mu video emu gye wali okola but it's now a topic. Abakazi abasinga ne bolabo video obutraininga ku TikTok abasinza obukola abakazi ate bw'oyitayita nabo n'obabuuza naawe kasukulu kyo wayiriza abasajja be bakoze ebyo abakazi be basinza obukola nze bensinza olaba nga bagamba abasajja baabavaako dda era abasinga nze mbabuuza nti naye okay because nze nakola psychology kati waliwo ebintu byendaba olaba ebintu ebitrendinga you need to ask yourself why much as byakusaaga naye lwaki kati waliwo akadde katambula aka junior ng'agamba sente simayo zijjamu olubuto munatuukayo mu ddwaliro ng'eddagala tekaliyo n'endyamu enkoko naye abawala bangi kuba kati ekyate kigenda leetera abawala bangi
obutamira kakerenda naye olaba bafune embuto nga buweddeko waliwo bwoko bujja ku marketing nga bwonna buli expired gye bannange n'ebintu biri e Kampala omugigi ogwo gwonna ne tuba nga tufunye embuto zetetegekedde n'okafuna nga kali expired waliwo postina yafuluma waliwo omwezi postina gwe yafulumamu nga yina mufu Zubeda okyakozesa postina nawe simukozesa kati wamanyi otya nti mufu bakyali bange byomu yali akubya kumwana gwe anyway abakazi abasinga in reality bagenda baga nti abasajja bagenze babavaako babaleka bakole bye baagala bangi bali mu bufumbo n'abasajja naye nga bw'omubuuza akugamba nti nze omusajja namuvaako twasigaza bwaluganda akole byayagala kati abala ne bongerezaako nti nange nkole byenjagala ne babeerawo awo bali mu myaka 28 buli omu akola bibi waliyo n'abayawula obuliri ng'abaana be batakimanyi nga taata asula wansi maama yasula ku kitanda naye nga bafuluma baseka mu nnyumba yani eyiyo nga mwasalawo ku lw'abaana muleme kweswaza bangi nno babadde tokimanyi ate tebali mu baavu abo mubagaggene eri mu corporate class kuba abaavu bo bagamba abaavu akugamba kyonna ekijja tukitoba babiri wano bali eri mu corporate class baawula ebitanda bibeera nga buli omu asula wuwe naye mmwe ababalaba nga mufuluma mugamba bannange negomba obufumbo bulaba omukazi amaka gaalimu nga tamanyi lwe yakoma gamba ba went high Linako, like you can't be in the same house for years. Nze banji mwebuuza. Yes, makamanji gemanyi. Kuba nkimanyi musobola okubeerawo like ekinene nnyo omwezi. Waliwo olusirika olujja. Abantu ne bavuga olusirika. Nze nange sola lwa mwezi. N'olw'ennaku ebbiri sirusobola ku mumwa gwange. Olw'ennaku ebbiri ndusobola. Sirusobola ku mumwa gwange. Olwa wiiki ndusobola. Niyinza okuvaamu n'olusirika lw'essaawa. Sawa eziddako mba njogera anti omumwa teguŋŋanya ng'okolera omugamba ki neerabira n'enjogera ate nga tuli mu lusirika nakati olusirika mululangirira mwembi nogaga tuyingidde lusirika oba mukeera bukeezi olina omukazi n'amugabula gwe kankwesonyiwe toyogera nange nesonyiwa nange kankwesonyiwe essimu bwaweereza musajja tomuddamu naye bw'omuweereza takuddamu nemufuluma nga teri anyeze munne bw'oba mukisajja bujja abadde akutwala ku mulimu n'olinyawo ka booda olwo ne lutandika mbadde mmanye osigala mu mmotoka naye ng'osirisa ate otya n'ekikopo kye ekyacyayi oba abakazi ennaku zino bazunga n'ebikopo bya cyayi n'atula wano omusajja wano naye twajjiddwa ebikopo bya cyayi okra ne cloves nga bakola kyolwo munange bagamba balina okwebanga basaavisinga kakati omukazi mpa kyokulowooza akasente kayingidde katya byonna asobola byerabira naye n'ateerabira fulasika erimu cloves ne okura ate banywa nnyingi twagenza okiziraga abasawo bagamba empitirivu ezo ate zigenda kuboonoona bagamba okura olina kunywa moderate buli ssaawa kino kiba kiggwamu ng'afuna omwana ekirayo ekikopo ekirala mazzi meereere ng'ayiwamu aba yatambudde okulayi nga mwali oba baagala kutiribiiza ati mwe mubalimba ate bye mwagala ate era nabyo babikola ate nabyo temubyagala ate waliwo abayitirira kati Shukra Haba omulaba alanga nekubeera nga River Nile omukwano gwange yaŋŋamba mbu ekyo takyagala era omukazi bw'akikola oyitaawo naye nange agakuba agagende gagajja begatega yaŋŋamba mbu bw'akikola w'oyitaawo olaba butaddamu kukubira ssimu kuba namubuuza kinanga it is disgusting kyokka abasajja ge baagala kubufulasika ge banywa naye okura ye aseereza I think abakazi balina obannyonnyola nti abasajja baagala kuseerera tebaagala gogolo baagala gogolo tebaagala kuwuga kuba abasinga tetumanyi kuwuga okitegeera so today wali kiki ekiviiriddeko abakazi okuva ku basajja ekisookera ddala kweyo sound message yange yali egenda mama Janet yagamba give your men peace muwa abasajja emirembe bwemuwa emirembe mujja kubeera mu bufumbo obulungi kati nze nali muddamu nga abasajja twabawadda eddembe lyabwe bakola bye baagala twabavaako lwakuba mama obadde tomanyi bumanya twabavaako
twabavaako gwe tobalaba bakola bye baagala batanudiza abantu ne basirika ne beegaana abaana ne basigala najja n'akusaba ssente n'omuwa kati abakazi baabavaako kyova olaba ensi eringa bweri kuba abakazi baatula ne babavaako okitegedde kubanga waliwo omuntu gw'otuuka ng'olaba musajja mukulu yeetwala emmanju teri amukwatira ssimu nga bamukubidde bw'ayasimula ennyana egijja amanya nina okuba n'akatambaala ngisangule ate n'azaala abaana nga tayabbalabirira n'omusanga ng'akuba omukazi n'omusanga ng'ayingira 9 buli lunaku naye nga akedi mwakolera bagiggala 12 ng'alinga ewaka ali ku poliisi yawasa omwana w'abandi akeera 2 nadda ewaka ng'emmere weri ne bagitegeka omuwala n'atuula ku dining n'alinda kati omukazi bw'atyo bw'atuuka ng'ogenda okudda ku mwenda nga maidi yakuggulira ogenda omuyita nga n'okuwulira tawulira aba akuvuddeko takubuuza oluddewa kuba bye mwatugamba temwagala leeta wange ovaawa olagawa oluddewa odda ddi naye tibajjooga omukazi obuuzabuuza omusajja gy'ava awo ne tubabasajja ne tubavaako naye Zubeda kinyagala okubuuza kiri kimu nti omukazi asuubira nti wadde kwakedi baggalawo 12 omusajja oluva ku mulimu alina kuvuga nga ddaka no nyinza obutakisuubira ekyo nti kati benkomawo ku mwenda oba ofaaki ku programu yo saawa 4 naye nemmanya nti olina waawo ebirala by'okola naye bw'obanga okimanyi nti ewaka wandibadde odda 12 n'ofunamu ka programu akalala oba oyagala genda nywamu ne banno tosussa saawa 4 nga lwaki ate bw'oba onoozisussa mu nnyumba yani Zubeda byo temumanyiira abakazi mutosussa saawa 4 gwenda ani aŋŋamba bwotyo mukazi wo gwe wasalawo n'oleeta tewandimpasizolo wandibadde wekka n'otabaawakubuuza naye abakazi mwewadde emirembe naye byonna tubimenya ku Museveni yaleeta omwenkanonkano wano mu Uganda ku bakazi n'abasajja tetusobola bukanenya Museveni ku kintu ekyo kasuku nti omukazi bw'oba tuyagala kubuuza towasa beera wekka kuba bw'onodda masapikiko ge gagenda okubuuza teri naye olunaku lw'osalawo n'ogamba akati mpasizza omwana w'omuntu mutadde mu nnyumba eno mu kusaawa 4 mbeera nkusuubira okuba nga lwaki susussa 4 ate bw'oba ozisussizza ng'olaba zinaatera okuwera nga communicate home obagambe bannanga am fine nduddewoko mumanyira bannange Zubeda mumanyira kyobola ba divorce nyingi kuba basajja yafuna obuzibu ate buliwa mwe mufunyemu obuzibu abakazi babavuddeko mukola bye mwagala bakola bye baagala naye nga si ye trend si gwe mulama gwe twandibadde tuliko buli omu yandibadde ategeera munne bwe mba mbadde nkimanyi nti kasukwe ewakodda ku 2 drowulira nti nno ogenda kisussaamu odde ku 3 communicate kuba essimu ono abeera yakuwasa wampasa n'akuleeta mu maka ge wandisigadde ewammwe naye tewandi nkimye kuba sakkubira simu nti nkima sirina kazito ke nakuteekako nti owaayi wano wendi ndibiddewo wasalawo n'ensalawo fena tukkiriziganya ku nsonga emu twewase nondeeta mu makaago bwe ntuuka mu makaago gafuuka gange gaba tegakyali gago owulidde abakazi bamanyira abasajja nze ate oba nsobola okukyusa curtains nga sikugambye naye ate gwe tokkirizibwa kukyusa kateni zange nga toŋŋambye mu nnyumba yange eyiyo kateni ozikyusa nti oleese empya oba nti ziddugala ŋŋamba nti onaaleeta kateni empya mpa ne ssente ŋŋende nzeegulye kuba tomanyi kala ki gye njagala bwe tosiiba waka oyinza okuba nga oyagala white njagala black tugende na black kyekifudde kyasajja babagamba nti ewaka poliisi nedda kuba kimu 2 mu nnyumba gye neezimbira gwe toyagala otekemu kateni ezizo akuba nze mukazi wagula kateni ku ssente zo ate nze kubanga mu nyumba yange wange kuteekateeka maka gano ganyumire buli muntu galeme kubanga buli muntu yeggwe yenze omukyala buli wenteekawo fosi ewaka kati ate wakutama abasajja babattula abakazi kati gwe Zubeda bino byoyogera ojja kubyogererewa omusajja kkumi teri musajja ayinza kunteekako luyi nywamu obutwa n'enfa teri musajja ayinza kunteekako luyi okugjako nga waŋŋamba ng'onkwana nfunye punching bag nze nsobola okusiba n'ekikaato kyonna n'ekisiba nenkwegana nga sikulabangako ng'omusajja akubyeko oluyi lumu nza nokugamba wandeepinze luyi limu
nengamba abadde ankwata mukwerwanako nayagala okunankuba empi nanyimira ne mukoti nenkulumiriza Zubeda yagala ya kamera bawo goyinamu abaana saawa eno. My husband is muntu ali humble nnyo nakuokya oluyi oba tomulabangako n'ebyabaana obyerabira tolina baana naye sina mpaka womanya nti tebakuba bakazi onkuba gonzaala ndi muntu mukulu wandiŋŋambye n'ensobi gy'okoze ogiraba onyiizizza kuba naawe osobola okunyiiza naye nze wemba bw'oba onyiiza sisobola kukuba luyi ng'ojjawo amaanyi aganteekako oluyi tuli bantu bakulu abakkiriziganya nti tugenda kwegatta tubeere ffenna kati njagala ne bwe mba nkunyiizizza tuddemu tutuule nga bwe twatuula nga twekwana oŋŋamba onyiizizza wano gwe manya kimu nti nze gw'owasizza siri perfect nange gwe nfumbiddwa toli perfect ojja kunnyiiza bula buli omu asaasire munne buli omu abeere n'okusaasira eri munne kyova aba okusaasira be kuggwa mu bafumba ababiri mutandika okwekuba musobola okujja mu kamera n'ogamba ono alina bush tashevinga musobola okujja n'ota nudizoli nga yazikuwa out of love kaakati okusaasira kuba kwawedde nze era bwe ndaba obufumbo nga buweddemu okusaasira awo mba ŋŋenda kugenda olabye omwana be yagambye munne nti tashevinga naye naye adde akola bubi obutashevinga lwakuba n'omukazi kikkakatako bw'oba omuntu nga tugoyagala alina kuba nga ashevinze mukubiriza okushevinga era Rita yamugaa nti omuteeka wano nga kabebi wansi kaleesu neyeebaka amagulu apaati nawo n'okuba mu pawudoti kati n'okozesa n'omuyisaako sheva waliwo busheva kati buno obw'amasannyalaze obw'amanda waliwo n'omusajja atanyuma sheva eyo ng'anyuma kasanyizo nga kalimu jirita n'omukubako ekyovu kya sabbuuni tawayo yadde 10 ate nga omuteekako sheva abasajja batateekamu ssente tebeetaaga sheva siba sheva kasanyirizo nga kalimu ejjirita n'omukubako ekyovu kya sabbuuni n'omukalakata mukwano omuteekako sheva yagiguzeewo mwe muboonoona nga gwomuteekamu ssente bw'anaawulira obusiiwu bw'ejjirita agayayimuka agenda akole gafuja utulututu obwo ng'abunyika bwe buvaamu abaganyiga embalabi ayimuka enkya n'akola n'afuna ezigula sheva wayi kagende gule sheva oba ngende ku wakisi ngende enkya ajja kukola yetwale ku wakisi tokola nze nkuwa buli kimu onkubira nga n'afuta gaweddemu ate nga nkushevikisa sheva nenteekamu n'obwanda omukubako vuba otudde wali kagenda ndi akukalakata nkukalakasa ejjirita ate bwe maa kusaze nenkuyiwako ekigajji nekikusiiwa bulungi n'owulira obulumi bw'obutakola saagala musajja atayagala kukola kati Dora senga watuukirira Zubeda nkugambye omwana yatuswaza twagala atwetondera abakazi ffenna toyinza kukwata ssente ya kikazi n'otandika giteeka mu musajja bwetyo kyeyonoonera gwe Zubeda tosobola teeka ssente mu musajja necessary singa bba wange embeera ekwatamukko nga buli lunaku abadde ampa otegeera nti kitabuse oyo mulinnyiramu naye ate nga si kya buli lunaku waliwo embeera wenkulinnyiramu waliwo ebino ebintu ebijja nga birthdays anniversaries awera nkuwaayo kasente kuteekamu kasente kange naye ate era nze akasente ako ng'oka kuteekamu nga nina wennakabaze era wekaddira kwegaga tobeera wantu plaini nti nteekamu siraba we zinadda kati singa oba oyitaayiteeyo n'ongwako sayizi yange ogiraffe bahaja alafa nkupoloosa awo biki nenenga nti mami siyinaamu kasente nga gwe okayina kawera kuba kati tulina okutegeera nti kati oyinza okuba oyogera wano ng'oyogeza bwavu nga toyinaawo sente ziri awo nti zirina kye zikola kuba otugambye gweokyali mu haso nze era haso ne bwe naaba nzifunye zenjagala era tova mu haso siva mu haso Zubeda tosobola kubeerayo na muvubuka gwe otunulira bwoti ne weegomba gye bali nsobola omwegomba kikasiku kirabise bulungi noga kankiteekemu ssente zange kibeere kintu kyange nga nkirina wano awo situukawo era bwe mmanyi okumanya nti olabise bulungi kati nentunuulira ekirala ekyaki ayinamu kasente gwe tolina mbeera nti oyagadde omuntu omwagadde bibi ogenda mweteeramu ssente ewa nga nkuteekamu zaaki wayereka olumala olaba obulungi wakati nga ntunuulira waleti kuba nze kyenategeera kimu omusajja ne bwaba mubi kasita waleti ebaamu obulungi bujja bwokka
otandika omulaba mpola mpola otandika okugamba naye nali namulaba bubi mu ntandikwa kirina amaaso sakyetegereza naye kiri soft bijja omusajja nga alina ssente ebirungi bijja oba tokaka nnyo naye kati gwe ne bwenkwagala ng'oli mulungi ng'oli mwavu ntandika okuwulira nti owunya enkwawa niŋŋamba naye feesi ye yantomeza kiwunyamu enkwawa kirina ennyama naye kiwunya enkwawa ne kati abo kati ng'omusajja tashevinga kati babeera beegatta batya simanyi kola ti baatuuka omumugwako abazungu batera butashevinga eno nkwawa naye no wansi mu genitals bashevingayo alabika engeri gyennaku zino abavuka gye basiba enviiri ng'alika aba agenda siba dread ng'asooka n'amukuba ekitutwa kale ate naye akazi yakola baby hair baby hair wansawo kati ate mbw abavubuka enakizo mulina okweddaabiriza tuba teri awo ebintu banaye byasesezza era abakazi bavadda ku basajja baddaali twabavaako omukazi nagamba mu bajjo tebamukomola bwalina ekiwunga awo okimanyi nalabye nga kuliko simaya bajjo mirazi nga mmanyi oba yaguddewo factory ya buwungu wallayi mu kusooka bagamba bugambi nedda waliwo omukazi eyamwogeddeko eggambo neŋŋamba mukama naye abakazi wano yagala genda funa sponsorship nabadde njagala genda nguleko ticket nga njagala genda musomeramu nti bajja olaba kino ekintu kikola obuwunga bwo bujja tambula bumpe mbulangi kendi mukyala bandabula luvannyuma nti eŋŋamba banna abakazi banyize obuwunga bwagaba bulala nabadde maze nowandika proposal yange nasazizaamu eri naye omuntu bwayagala obuuliza nti abakazi mufaaki mu ggwanga lyamu ebyo byonna tulina kunenya Museveni eyaleeta omwenkanonkano Museveni okuleeta omwenkanonkano omukazi teyanimbidde ku musajja mugaa nti si mukomole muteyeemwa abakazi baali babanyigiriza nnyo abakazi baali babajja ku nkoko tebalya amagi takola ki anti kati okubirya kyekibalowoozesezza nti tuli ku peegi yeemu nedda omukazi muntu kyakibola bw'otuula ku gundi ku live wano n'oga nti omusajja ekinene nnyo saawa 4 Zubeda essaawa 6-7 okola kyebweru okujjako nga nkimanyi bulungi nti omusajja wange gwe nafumbirwa akola kiro emisana ate awo nkusuubira okubeeka kuba oba olina okuwummula abakazi bamanyiiza olina okukola ebirala abakazi bantu balungi nnyo singa mubategeera abakazi be muntu asobola okukwagala n'akutegeera nga bw'oli singa naawe obeera nga tozze mukozesa bukozesa abakazi okutuuka no baswazaswaza n'okutandika okuboogerako ebyo ebigambo byonna beekyaye mubabbye temukyayagala kukola mubakwana ne mubakozesa mubazaddemu abaana muba basuulidde baana bajjudde ku mawanga be bakola abasajja basigala eno balisiivinga okitegedde kakati abakazi beekyaye abasajja mwasula obuvunaanyizibwa bwammwe bwe muliddayo ku ttebo ne muddamu ne mukwata obuvunaanyizibwa bwe ne mumanya nti muli basajja abakazi bagenda kuddayo nabo ku ground baddemu babawa ekitiibwa nga babba baabwe teri mukazi ayisaamu musajja maaso nga amulabirira omusajja akulabirira oyinza nomuddamu oti akulabirira akwagala akimanyi bulungi nti yeggwe mukyala we Zubeda olimba taliyo abakazi gye bali kati gwe kangulira ekintu kibagala waliyo abakazi lwakuba mubikwata ne mubitabula waliyo omukazi gwe bazimbira amaka emuyenga emmere afuna ya mwezi akameezi afuna ka mitwalo 5 buli wiiki katano alina pajera awo muki mu lujja naye asiiba ku miggo tabuuza anko oluddewa tayogera kigambo kyonna tateesa oba ku bizinensi oba ki abaana be balwala tokubira musajja nti omwana yalwadde olina kaadi ya insurance genda otwale omwana muki mu ddwaliro omwana ne waba akutabuseeko omwana toyina kaadi nze ndi musawo kwegamba n'obeera awo bw'oba olina bakufunisa lubuto ebbanga ly'okuzaala lituuse kwata kaadi yo kwata ekikeesi kyo vuga mu mmotoka yo mpaka wa mu ddwaliro kati omukazi gwe wawasa olinga agamba nti oba wali olina okutuukiriza ekintu ky'okuwasa kasita muwa buli kimu olinga ayagala mmere enewe muliisa lyanywa lina muddu lya kati tayinaako yadde lwanyumya naawe tasaaga naawe ne bwasaaga naawe oyinza omubajja oluyi kati olw'okuba wajja enfuuzi eyo
waleeta n'okuba mu makaago wagiwa Sembabule. Ate kyesembabule osuseemukko bro. Nziruse nnyo. Omukulu ayinza olowooza ndikugye. Olw'okuba omanyi nti wajja omuwala eyo. Bwe ngambye nti akaana kato bwe kati ne make-up tekaabadde nako. Naye nga kanyirira. Kati olw'okuba abasajja bamu balina eyo tendensi atunulira gy'akugye na biki byakuwadde n'alaba nga ye katondawo. Era y'aba katondawo. Nedda mukwano. Tukujje eri. Bukoto eri Masaka. Yagamba nti laba gye tujja omukazi n'akubuuza oluddewa. Webale. Muva ku main ne muvuga kilomita 4. Omujje eyo omuleese entebe. Organized living. N'ennyumba asaza buli kimu. Buli kimu mwe ekiri. Enva weziwola abugumya. Nze jjajjange yaŋŋamba nti mu buli byonna by'okola tokkirizanga omukazi okuba n'emboozi nti twazimbye ffenna. Era nze muzeeyi wange ŋŋenda okuveeka nti ŋŋenda okupangisa. Yaŋŋamba entebe enkadde naye genda nazo. Ekitanda n'omufaliso biibyo. Genda nabyo. TV ne dikoda yaako biibyo. Genda nabyo. Omukazi akusange ng'obiyina. Kati ensobi gye mukola kutujja wala eyo gye mutujje. Mu byalo. Abagamba nti nze nazze n'enkukulula. Ojja ovuga ojje mu kyalo. Waliwo ekyakuleese kikusomba mpaka mu kyalo okunnyonnyola mikwano gyo gyonna nti mujje mumperekere. Yabadde laavu gy'onninako. Okitegedde? Nange ebadde laavu gye nkulinako okutegekera ewaffe bakusiime mbagambe nti yono gwe nnonze muki. Kubeera nsobola okukugaana. Nennondayo omulala si yeggwe abeera omuggalanda w'abasajja. Naye ffenna tukkiriziganya nkwagadde naawe onjagadde. Jangu eka nange jangu nkwanirize. Kati oba tonnyambye kuba nange okukkiriza mba nkuyambye bwe biba nga byakweyamba. It is a win-win game. Nkukkiriza nenkuleeta nenkulaga abantu bange mu lwatu. Naawe nokkiriza ondeetera abantu bomujje mu kyaleko ewaffe. Kyonnyonnyola sinnakitegeera Zubeda. Ate mukubanga abasajja balina Zubeda tendensi omusajja eyo. akusanga nga wenawe n'olinga byenda. Nze nange musanga ali Tenyazireeta byenda. wenawe n'oli masavu onyirira otiba buti oti. Oyo tunula gy'ova noga nti musajja kammuleke. Ensobi eri bweti oyinza okunfuna nga ndi mutono. Kuba ndi mu myaka gyegyo. Nga tolina ssente ng'oli mwavu oli bubi oli munaku. Lwaki Kyogamba mu myaka gyo teriyo bamasavu. Lwaki tofuna masavu ayina mu kasente? Lwaki olulunkanira omwavu atalina bwali ojja onkubeko enfuufu? Kiki ekikuleeta mu kusookera ddala? Okujja onzija ewaffe Sserinnya eri ojje nkuvugise n'amafuta go ojje Masaka. Nedda ojja ovuga amafuta go kasuku okime omukazi asiiwuuse bamukubyeko enfuufu omuteeka mu maka ge agaakalina kitegeeza omwagadde. Oluusi kibeera Mpozi ng'obadde oyagala emisambo gyo gyagambye nti wasaayo omukazi oteeke mu nju. oluusi ensonga yammanga awo. Kati bw'eba ensonga yeeyo kati wandeese. Katonda yakola emmanga. Kati bw'ebanga kyekyo wandeese. Waliwo omwana gw'olaanoga bannange. Katonda yakola wansi awo kintu kirala nnyo. Nze nkubuulira Zubeda. Naye kati olaba watuuka nga takyalina sayansi waawo. Kasita omuwasa nga omuwasizza lwekyo atuuka nga sayansi agaanye naye Zubeda kyogaa nti waliwo awasa omukazi nga amuwasa bya birala. Omukazi bamuwasa lwa wansi awo. Tewali kirala. Nsonga emu ku byo nti yesinga obukulu Zubeda. nange okufumbirwa nkufumbirwa olumu. Mbeera sente. Nedda. Ebeera stamina. Kati nze bwe mba naafumbirwa omuntu nsooka ne mmanya oba oli mukwano gwange onontegeera. Zubeda ebyotandise bya kisiru nnyo ate naawe byompa. Nkubuulira ebyo babiraba luvannyuma. Kati kasuku ebintu byammwe kyova olaba divorce nnyingi kuba abantu abasinga bayingira mu bufumbo nga tebamanyi kiki bayingiramu. Obufumbo si sexy. Obufumbo sexy. Nedda. Obufumbo singa yali sexy. sexy singa basenga bonna bafumbo. Bali bamanyi style zonna ne ziwungukyuni. Be batuwa n'ebireeta woota bakola ki ku nzija? Enesi bonna nti bali ku nzija. Bonna abasinga obungi. Naye bano ekyogereko basenga abasinga. Wojja kwetegeeza n'abatunda habo nga batono abafumbo. Kyokka bwe balina eddagala ly'amazzi. Yes. Oba amazzi ge bagaba gabeera agasiga go. Go. Ne style zaabwe ne style ojja kwesanga bebasomesa ku TV. Omusajja mukolere kino, omusajja omukolere ne kino, omusajja omukolere ne kino. Bwaba yali sexy saagala bwaba sexy nga yabatwala mu bufumbo saala basenga yina ku lujja. Waliwo yagamba mbu waliwo ka style weewunzikanga akawundo.
wakakozeeko ne mugamba senga ate ako ke kabeera katya kati olaba basenga beewunzise naye era mubasudde ate ne munoonya abatannayewunzika obufumbo si sexy nti omuntu kakuba sex olaba kintu abasajja kubanga ekintu ekyo kya sex mukiwa obudde bungi nnyo nti bana ne sex abamalamu eddakiika nga 3 n'okanuna amaaso wenna n'oggwamu n'omyuka eriiso n'otabuka n'obanga enjovu ate weziggwako eddakiika 3 n'otereera kyaddakiika naye obulamu waliyo life after those 30 minutes yes. Kati n'otandika bituna n'otandika oganisha ekikazi tekinzimba kikyafu Mushegedde omukazi n'abeerawo n'abaana bange tabaguruminze bulungi kwegamba kati n'otandika onnoonya omukazi gw'otandika onnoonya owamubiri kuba by'osinga ate okuwa obudde ku ssaawa 24 olinako eddakiika 3 eza sex ziri essaawa endala zonna zikola ki eddakiika 3 nazo nnyingi bulala oli wa mmeka si kyekyatoleese Zubeda Byantalo maye kati owulira oyagala tandika kulwana owulira tonnatereera bulungi tonnawulira lutalo lutambula okitegeera mukwano njagala tukanye ti sex si yabatwala ne muvuka kiki ekitwala omu nze ndowooza kubeera waliwo buli muntu alina kyayagala mu muntu sex kimu ku ebyo Zubeda kuba kwegatta n'omugolo olaba n'ekisesa ne ku mukolo gwo ogw'omukolo obeerawo ng'otunuulidde omukazi ng'anyumye ng'obalaabala mu ddaddi eka era eddakiika gaaga 3 kati ng'otandise omubuuza owulidde otya omukolo gubadde gutya n'atandika kunyumiza nga kiri kiwedde kati omuzimu gukuvuddeko kitegeeza obudde bwe muwe nnyo eddakiika 3 gano mwandibuwadde nnyo biri ebirala byewandiyagadde mukazi wandiyagadde mukazi afaanana atya kubanga ate biri byagenda otandika okukola bikutamye ne sex gwogamba nti gwe nali njagala ajja kukola ebintu nga tokyayinza namutunulako nga ne bweyeyambula totunulayo kisoboka kuba wabibuusa amaaso kati gwe n'otunuulira nnyo njagala mwebakeko kiggwe kati bw'omala omwebakako kyekiddako anyway abasajja ndowooza ensonga muziwulidde lwakuba ensonga nze zompadde ennafu kuggwe lwaki mugenze muva ku basajja ne mubaleka okukola ebyabwe abasajja baasula obuvunaanyizibwa bwabwe kati abakazi ne batuuka ate ne batikka obuvunaanyizibwa bw'abasajja kati muli omukazi awulira nga ye musajja omukazi yateekawo akameeza emmotoka bwesika n'omukubira abaana bwe babagoba n'adduka n'asasula fiizi bw'alaba wano nga biganye n'addukako n'ebweru ayiye akuweereze gwe nolowooza omukazi kyoyo gogenda okunyinza aleme kuvaayo aleme tubulya byama bya mu kisenge alina akantu ke yakola waliwo gwe baawa ssente aziwooli kati okuva mu nsawo y'ono okuva ku mukono gw'ono okutuuka ku oli yakolabe n'atoolako ezimu ne zisigala eno endala ne zituuka wakati awo oli yagamba bebi mumpeerezaayo 10 akantu kaase n'okwaka mpeerezaayo 10 ate bw'omala era ompeerezeeyo 10 okiraba alinga asaba nnyina ndali sikategeera bulungi ayagala 10 olina nnyoka ate bamala bamuweeyo 10 olina nnyoka akyali mulamu oli kunze gwe wasanga obukulu onyunyunta kuba oluseke onkuba oluseke ate nga bwonnuunamu ne insulini mujooga kyamukubya oluyimba mbuweemwe kuwulya waliwo abakazi b'ekyayi abasajja bwe munaaba temuze ku ground bikyasingawo naawe ogambye mube obeera gwokola otya kaleesuko wansi ne yeebaka ati girita mu kasalirizo kyovu kya sabbuni ono wa bbulu kyekkuba bw'okuba muno booti n'omukubako ate awo oli bakabumba kennyini ne maana enkuyiwako ekigajji bino ebyuma bimanya ebyakolanga hotcomb edda bw'oba ekintu kyokyagate naye nga nze kintama ndeeta hotcomb n'obirolingo golooza laavu kumbe kugamba nyimuka ogende okole mubeere bulungi bweraba